Yanzasewo bingi nenja kuona ko bukonyi. One, tukirize okuwabulwa okuva misango. Uganda tubadde n'emisango mingi naddala Kaluku wa president. Ninga abalamuzi balina bibagamba kino na kino na kino na kino biterezebwe. Ng'ekimu ku ye kyamukati we Uganda. Isi alondebwa atya, anajjanga watya, netengereranga atya. Ssalongo Kayiira ekiri e Kenya ono difiri aguli mitambo ayina okulangirira omulanga wano byabakama waffe wano tukwatagana ekyansanyusiza nti abantu bayina obwesige mu isi eye Kenya nti katulinde ekinaalangirwa tukirinze generally tebayina buzibu nti penalty anagigaba gola nagikyusa enywedde tenywedde buli nkambi eri ku bunkenge n'olwekyo wano twetaaga okukoppa fenanga tumanyi nti isi kyesazeewo alaali wano tekiriiwo tulina kikoppe Kenya ekyo kyekisookera ddala n'olwekyo tulina okusala amagezi gonna okuba nti isi ya wano agikulira Mwai Museveni si yamulonda tutekewo abalala bamulonda era abenga naye teri amutiisatiisa nga bwe kiri e Kenya. Ekyokubiri sinnalaba ku magye bwe gayingiddewo agamba nti amagye gayingidde salabye kubanga ndoza Kenya teina tanka teina mamba teina mizinga gyesobola kuteeka mu Nairobi oba bakamera doza tebabitulaga ndowooza sinnalaba ku muzinga sinnalaba ku mamba sinnalaba ku jipu sinnalaba ku mig ezeetoloola nga wezibeera waliwo munnayuganda eyabadde ali ku street ng'atambula ng'agenda akwata ka kamera naye nga yabadde yeebuuza ekintu kyekimu naye nga munnayuganda engeri ayogera mu Luganda wano tukyama wano wano tukyama wano wano tukyama bomasi sinnalaba n'olwekyo amagye n'ebitongole by'okwerinda bive mu kalulu nakukabeerenga Kenya. Ssalongo Kayiira Kenya ng'etukoze bulungi nnyo demokrasiya n'asemberera ddala wadde ku mulinaano sinnalaba abakulu abeesimbyewo naddala ababiri Odinga ne munne Ruto sinnalaba nga boogera ebigambo ebisongovu n'ebirala tukwatagana bonna bafubye bagigezezaako badde bagamba ne bagezezzaako okwekuuma ku lwa Kenya okuva ku Ruto Odinga ne buli munna Kenya bonna bakulembeza Kenya sinze simanyi si famire ya gondi simanyi si bonna bakulembeza Kenya. Ssalongo nalabye ne parliamenti yaabwe engeri ng'eyagala okwenkana soko bwe baakabalako ng'olaba bano mugenzi okubala ono 161 ebitundu ono ata 156 gabalinganga abeekanaakana akalulu kano buli omu amala ekirala bwe basoma ebyono basoma n'ebyono tukwatagana wano kajjako eruhama kajjako ekasese ne kajjako egundi ne kajjanga kasaidi emu yokka muntu omumu yekka bwamala okuyingira ekyenda obula ne butandika okujja n'obula ne bagamba nti obwo tetujja busoma kyawedde dda. Ssalongo sinakiraba Kenya Ruto aleeta lindako Ruto aleeta Uhuru n'aleeta Uhuru aleeta buli omu n'aleeta ne wano ndeba basoma kasaidi emu yokka. Ssalongo n'akaluka ku lwa ssaawa 11 zigenda okutuuka ssaawa 2 ez'ekiro nga waliwo omu yaleebye ayingidde 7 nga tebasomyeko bya saidi emu yokka ekyo nakyo tukikopa oba w'amaanyi talina bamaanyi baamu n'ekirala Ssalongo kyengezako gamba n'ekirala ffenna eggwanga lyaffe ndabye ba stakeholders bonna e Kenya banaddiini abakkirizibwamu buli omu nga akulembeza Kenya tubeere wamu tukirinde naye naffe wano tuyige nti isi gye tulonze ebeere kwalaali kale ekirala ekisembayo nsaba basindisa abantu abagenda okulembera observers bagenze basaida ba madada sauda madada bonna bagenze biki babeebuuzeeko mwalabye eki kyagenze kitya kuba ka demokrasi ali ku mulinaano wano asembere na wano yagenda wahona Kabuusu yogera ku Kenya bw'omala ogende ku Kagabo soka Kenya okulonda kwe Kenya ekyenjawulo ekiri e Kenya abantu kati ffe wano e Uganda tugoberera byafaayo bwekunaabeerawo okunoera bwe kuti okwa 2017 kwalimu obuzibu buno obwa 2 bwe kuti tulinde tulabe nga ebyo ebizibu tebibaddeewo kubanga ffe ekitunuliza nnyo n'okulonda kwe Kenya saani bwe baleese naye lw'okuba Kenya kwe tusinga okuyisiza ebyamaguzi byaffe nga biva ebweru wadde ne Tanzania wakola ng'olutanative naye embalama ebitundu 8 ku 10 eby'ebyamaguzi biva kibadde kiteekeddwa ne bannayuganda
ndowooza n'amawanga amalala agayisa ebyamaguzi mu Uganda nga Rwanda, DRC ne Sudan gagoberera. Wabula kwawukanako ne mu Uganda wange Innocent. Simanyi nti wano omuwandiisi wa script ya wano mulala ate nga abadde omuplayer ali omu awandika script y'omuzannyo. Kati ebbanga lyakyamala nga yagiwandiika yagitendeka ebyo bye mwogera abiyigireko ayinza obutabiyigirako lwa nsonga nti lessons ya badde mbuuza munnaffe observe yagenze e Kenya nti Ssekono weeyo omukulu bamuyita Chebukati wafula ye Vincent Ssekono yaliwo omwaka gw'ekinaana nti yagenze mu buwaŋŋanguse nga kiruddewo nga bwe kyalinga mu kinaana wano naye nzijukira bagamba saali mukulu mu kinaana awo nti Paulo Muwanga yali amyukibwa mu military commission omujjukira mukulu gundi oyitwa Joko yali amumyuka omukuyona aliko kati nange mumanyi nti balangira bagali kasita wevaamu n'ovaamu eddoboozi erigamba nti olangirira ebiva mu kulonda obuvunaanyizibwa bwonna bulekeddwa akakiiko ebyokulonda naye tekyali kipiira buli muntu yali akimanyi naye olw'okuba ebyali bibaddewo mu kulonda kw'ekinaana awo omuntu yenna yali asobola obbirangirira ne bagamba mulindeeko kati essuubi lye tulina e Kenya nti bajja kulangirira abalina obuvunaanyizibwa okubirangirira ekizibu kibadde mu speculation binaakyukakyuka naye tutegedde nti baplayers bonna abenyigidde mu kulonda bayitiddwa babadde babeera briefed ebigenda mu maaso babikola ki babigobera si kye kyokka babaterawo poto mu lulimi lwa kompyuta mukiyita ki ekibanja ku internet buli muntu yenna ayina datawo kosobola okubeera ng'okola ki ng'ogoberera okulonda kwe Kenya ekirungi kyako nti enokebera bitambula bitabataddeko ki kuyina checks and balances zendabye mu kulangira ebyokulonda nti bwaba ng'onaalangirira linda ne hard copies zijje ezirangirirwako okulonda formu zennyini ekyamukati kyekwasa ennyo ndirewa okutuuka bino biyingize naye nekkubo lino erireeta bino tusinzire tuverifyinge tuleme kulekawo miwaatwa lwansonga nti Kenya okulonda kwayo kubadde kwa byafaayo kwa ngeri nga siiti kwe kwavaamu okulangirira okulonda okw'envundula bibya sikwekko kooti ng'esazizaamu kwe kubaddeko kooti okusazaamu neegamba nti muddemu mukole ki mulonde kati ate kwe kulonda kuno okuzzeemu era kwe tulimu okunaakakasa nti akakiiko k'ebyokulonda kateekwa okumalayo ennaku zaako zonna 7 ezikaweereddwa okukola butuufu tewabaawo kipapya alangirira kulonda bwe oyagala okulonda kubeere nga teri akubuusabuusa lwaki waali papye si Innocent kyogamba kuleke kulindeko naye olangirira ebyo byennyini ebitabuusibwabuusibwa naye kati kyenjagala ate n'abaana Uganda ffe abavuganya abuludde oluvuganya tukiyigireko kyekino e Kenya ndabye mutabani wa Moi Gideon Moi ng'agamba nti bagoberera okulonda luli kandowooza ekiwandiiko ekiri authentic tibagoberera okulonda okw'emyaka egiyise ng'era bakugoberera ne balangira bye baali bakuŋŋaanyiza tine kati bwe bagoberera bye bakuŋŋaanyiza basobola okugaa nti gundi akyala ebya banne nga basinziira ku mpapula ze balina ne ku poto eyo gye bataddewo wano abaludde oluvuganya ffenna okulonda kugenda okuggwa nga tetulina mpapula bazituwambako ekyo si mukamange bazinzijjako nali mu kalulu kennyini eza Bobi Wine bazinzijjakokyembadde gyala okuvunula naye mbadde ngamba nti nga tetulina mpapula akakiiko k'ebyokulonda kasobola ozikanyugayo zonna zirangirirwako nga ne bwe batabaddeyo n'egenti osobola oziraba in fact miliyoni 4 ofuuse nakaga mu mbeera eri mu bantu okubeera miliyoni 4 nga muto wange oyo bw'adde azirina ng'otambula nazo bw'otyo ali Dr. Twakagabo ne ombaka w'ebbaale bamuyita Tebandeke Charles nti bo baabuulira principal nti sente baazifuna era okuggyako Tebandeke ye n'agamba nti mu by'okuzizaayo mbadde sinnabirowooza kubanga lwakuba gwe wategedde butegeezi naye sente nazifunako ddako mabega era nzikozeemu ebintu bye ndowooza nti bya mugaso eri constituency kati principal n'ababuulira nti sente za kibi era zafunibwa bubi bazizzeeyo era n'abateerawo omuwaatwa omwaganya nti anaagala okuzzaayo sente ajja kubeera protected era mu office ya leader of opposition bajja zizzaayo abaazifuna zisobole okuzibwa gye baazijja kati ekizibu ekiriwo wiiki eno parliament speaker yavaayo
nga mukalu bulungi bwati nga bondaba naga tamanyi musajja muwayo oyo kati wabula twist ezeewo ye igigi okujja ayingiremu okunoonyereza ku ssente ezo gye zaava era bwe baatutte twakagabo ew'omumyuka wa igigi ne bamuwa n'abakulu abamukozesa statement ye yanyonyodde n'aga nti omukisa ogumuweereddwa mulungi okutanga ka leader of opposition aga nti ssente wazijjawa kandi nazijja mu maka g'owekitiibwa nti ojjukirayo bulungi okakasa gye wazijja nti ojjukirayo bulungi nti kakati kwata ssente ezo ozizzeeyo kankuwe n'obukuumi obunaakusobozesa baleme zikubbako ozitwala ozizzeeyo wabula aba yakagula olujja oluva mu kabineti weetuula yasanga abasirikale aba parliament bamulinze ate omukwasa abayigigi kyasamwasamwa n'ebintu byatategeera yafuna atya ssente ajja atangaze kyetwagala atangaze kale katuwumulemu katono tujje bwe tujja tugenda mu nsonga tugenda okubaganyako ebirowoozo endala weebale kuwagira Bukedde TV. Full stop.